kwe buli wona musi tubulabye yimusa maso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Kulamusiza muganda wange ne mwannyinaze gwalaba 3ABN. Mukama yeebale kukuuma, yeebale kuyisa mu lunaku. Erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Nyongera okwaniriza mu kiseera kino. Ekiseera kino kye kiseera kyaffe nga bulijjo ekya programu yaffe Manya ebiro. Manya ebiro, ebiseera mu bunnabbi. Mukama yeebale kukuuma, yeebale akulabiridde, yeebale atulabiridde ffenna. Erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Amanya gange Musumba Magezi Edward Kasaija ngera ntuuse mu kiseera kino okutuusaako obubaka okuva eri Katonda waffe mu bigambo bye by'obunnabbi. Tumanye ebiseera mu bunnabbi. Siri nonzekka wadde wundaba wano nga ndi nzekka, naye mu byuma mulimu muganda wange Peter awamu ne Wilbur be bali mu byuma eyo nga babitetenkanya. Mukama atukuumye, erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Nga tetunnaba kutandika programu eno, nja kusaba weewombeeke nange neewombeeke tuweeyo okusaba. Katusabe. Kwebaza Katonda waffe, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, otukuumye, otulabiridde, otuliisizza n'otunywesa. Mu kiseera kino nno Katonda waffe tugenda kuyiga kigambo kyo. Tuli bantu abatasaanye na kwogera ku kigambo kyo, naye tusaasire mu linnya lya Yesu Kristo. Tulongoose n'omusaayi gw'omwana wo ogwayika ku musaalaba Gologoosa. Saba Mwoyo Omutukuvu atukulembere mu bino bye tugenda okuyiga, bitusembeze w'oli, tufune amagezi ag'okutegeera n'okumanya wamu n'okusemberera. Tulungamye mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nyongera okwaniriza mu kiseera kino mu programu eno Manya ebiro. Tugenda ku kitundu ekyokubiri eky'akabonero ka Katonda n'enkovu ey'ensolo. Luli twalaba olunaku luli twalaba ekitundu ekyasooka, era nga mu kyo twalaba nti bingi ebyogeddwa: microchip, barcode, helicopter enzirugavu eza UN n'ebirala bingi. Buli kintu ekivaayo bajja bakikwasaganya n'akabonero k'ensolo n'enkovu y'ensolo. Muganda wange ne mwannyinaze, naye bwe tunaamalira okuyiga ebyokuyiga bino ojja kuba otegedde akabonero ka Katonda n'enkovu y'ensolo kyeki. Luli twalaba nti olutalo oluliwo, ekinyusa ekikulu mu bubonero buno kiri wakati wa kusinza, ani alina okusinzibwa. Era essira twasinga kulisimba ku kubikkulirwa essula ey'okuna mu bubaka bw'abamalayika abasatu. Era ne tulaba obubaka obwo bw'abantu bonna, mawanga, ennimi, ekika, ekikula, buli muntu yenna. Malayika asooka twamulaba mu kubikkulirwa essula y'e14 olunyiriri olw'omukaaga okweyongerayo, agamba 67, ng'agamba nti ekiseera eky'okusala omusango kituuse, tutye Katonda tumusinze, tumuwe ekitiibwa. Awa n'ensonga lwaki asinzibwa, kubanga ye yatonda eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna. Ate malayika owookubiri mu lunyiriri olw'omunaana agamba kigudde Babuloni ekinene, ekyanywesa abantu bonna ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda, nga 9 nabo. Olwekyo ebyo byonna twabiraba malayika oyo owookubiri ng'ayogera ebigambo ebyo. Malayika owookusatu n'avaayo n'ayogera ebigambo nti omuntu yenna, ng'awakulabula nti omuntu yenna bw'asinza ensolo oba n'afuna akabonero kaayo ku mukono gwe ogwa ddyo oba ku kyenyi, naye aligabana ku busungu bwa Katonda obutatabuddwamu mazzi. Era obusungu obwo twabulaba nti bye bibonyoobonyo 7 ebigenda okujja. Ebibonyoobonyo ebyo7 bye bimu ku bigenda okusembayo ddala nga Yesu Kristo anaatera okudda. Era bwe binaggwaayo bwe biti, eggulu, Bayibuli egamba eggulu ne lizingibwako ng'omukeeka. Olwo Yesu n'ajja n'ekibinja n'eggye ly'abamalayika. Muganda wange ne mwannyinaze, twajja tulaba
nga Katonda agamba mu kubikkulwa essula y'e14 olunyiriri olw'12 twalaba nti waliwo abantu ekibinja ky'abantu 13 kubikkulirwa twalaba nti ensi zonna ne zisinza ensolo ne zigivunnamira nga gyewuunya nga zigamba ani ayinza okuba ng'ensolo. Naye ate ne tulaba mu kubikkulirwa 14-12 ng'agamba nti naye waliwo abatono abaasigala banywezezza, abagumiikiriza, abalina okukkiriza kwa Yesu. Abantu abo abafaanana bwe batyo twalaba nti okukkiriza kwa Yesu si kirala. Okukkiriza kwa Yesu kwe kuba nti teweesiga ggwe kuyita mu mbeera eno gye tuyitamu, kwe kuba nti teweesiga ggwe kuyita ne mu ebyo ebirala ebijja mu maaso, kwe kuba nti olina okukkiriza kuli Yesu kwe yalina akutuwa buwi. Bwe tumala okumukkiriza ng'omulokozi waffe n'atuwa okukkiriza okwo, okukkiriza okwo ne kutuyamba okuyita mu bizibu. Okukkiriza okunywevu okwo kutuyamba kuyita mu bizibu, kutuyamba kunywera, atunyweza nga tumanyi nga ye bwe yanywera mu lusuku e Gesusemani ne ku musaalaba e Gologoosa, n'anywera ng'akimanyi nti Katonda we kye yamusuubiza wa bwesigwa era tagenda kukireka, wa kwesiga. Mu mbeera efaanana bw'etyo naffe tunywerera ku Yesu bye yatusuubiza nga tumanyi nti naye wa kwesiga, wa bwesigwa, tasobola kutubuzaabuza, tasobola kutulimba. Olw'embeera efaanana bwetyo ne tunywerera ku ye, okukkiriza kwe ne kutuyamba okutukuza mu by'omwoyo, okukkiriza kwe ne kutuyamba okubeerawo, okukkiriza kwe ne kutuyamba okunywera, ate ne kutuyamba n'okuyita mu bizibu. Twalaba mu kubikkulirwa essula y'e15 olunyiriri olwokusatu lwe twamaliriza nalwo nga waliwo abayimba oluyimba olwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga boogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nga butuukirivu era nga mazima amakubo go gwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Ebigambo ebyo twalaba nti ennyimba ezo ziri bbiri. Waliwo oluyimba olwa Musa abaana ba Isirayiri lwe bayimba nga basomosa ennyanja emmyufu, nga Abayisirayiri Abamisiri ababadde babagoba bagweredde mu nnyanja emmyufu, ne balyoka bayimba oluyimba olw'obuwanguzi. Katonda waffe atuwanguzisizza, naffe tugenda kuyimba oluyimba olwo olw'obuwanguzi, naffe tugenda kuyimba oluyimba olwo. Naye ate waliwo n'oluyimba olw'omwana gw'endiga. Oluyimba olwo naffe tugyera ku luyimba, ziri ennyimba bbiri. Mu nnyimba ezo ezinaayimbibwa Yesu nga yawuuba. Naye ate jjukira waliwo ensolo gye twaleka nga tetumaliriza, twajja tugyogerako ensolo. Naye ekibuuzo ekibuuzibwa, ensolo kye ki? Era ensolo eno y'ani? Ensolo eno ate era akabonero k'ensolo kye ki? Kubanga bwe tutegeera ebyo, malayika oli atulabula atugamba waleme kubaawo asinza nsolo wadde okufuna akabonero kaayo. Kakati twagala okumanya ensolo eyo kye ki? Bayibuli egamba bweti, nendaba ensolo kubikkulirwa 13 olusooka n'olwokubiri. Nendaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvvoozi. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. N'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo, n'entebe yaayo ey'obwakabaka, n'obuyinza obungi. Bayibuli egamba nti ensolo eno eyogerwako erina omutwe ng'egy'empologoma, erina omutwe ng'ogw'eddubu, erina omutwe ng'ogw'engo. Era ensolo eno gye yalaba Danyeri agamba erina engo, efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. Yokaana enjiri bw'atyo bw'agamba, muwandiisi w'ekitabo kyakubikkulirwa. Kaakati ensolo eno erabikira ddala ng'ensolo ennya eziri mu kitabo kya Danyeri essula ey'omusanvu. Ensolo ezennya, empologoma eyalina ebiwaawaatiro ebibiri ebwali obwakabaka obwa Babuloni. Waaliwo ate ensolo ey'okubiri yali ddubu
nga lirina embiriizi 3 mu kamwa kaayo lyali liraga obwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi. Ensolo endala ey'okusatu yali ensolo ey'engo ng'erina ebiwawaatiro 4 n'emitwe 4. Ensolo eyo yali ekiikirira obwakabaka obw'Abayonaani. Ensolo ey'okuna Danyeri teyaginnyonnyola ng'erina amannyo ga kyuma n'ebigere bya kyuma. Ensolo eyo ey'okuna si kirala bwe bwali obwakabaka obwa Roma enkaafiiri. Mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze, ensolo zino Danyeri zaalaba, ensolo Yokaana zaalaba, zifaananira ddala n'ensolo Danyeri ze yalaba. Naye eno ate eryemu, yo eryemu naye ng'erina features zonna. Kitegeeza ki? Obwakabaka buno obulabika buno bulina enneeyisa ng'ey'ensolo ziri ennya zonna, buzifaanana zonna. Omutwe mpologoma, ate omutwe gye yalaba yalinga ng'engo n'ebigere byayo ng'ebyeddubu n'akamwa kaayo ng'ak'empologoma. Kati empisa, kitegeeza empisa ziri ez'obwakabaka buli bwonna obusatu obuli mu Danyeri essula ey'okuna obwatwala abaana ba Isirayiri ne bubateeka mu bunyage. Obwakabaka obwo emizeejo gye bwakola ne bano babulina bwanyigiriza abantu ba Katonda. Ne Ruumi kuliko ensolo endala ate n'omutwe gwayo kwe guli. Ne Ruumi nayo yanyigiriza abaana ba Katonda Abayisirayiri mu kiseera ekyo. Kakati ensolo eno Yokaana gy'alaba ng'eva mu nnyanja, ensolo eno emize giri egy'okuyigganya abaana ba Katonda, persecution, naye girina. Era ensolo eno atugamba nti erina emitwe 7, erina akamwa ng'ak'empologoma, naye agambye ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka. Ogusota kye ki? Jjukira tunoonya ensolo eno kye ki, ategeeza ki bw'agamba ensolo? Bwe tunaamanya ensolo tujja kumanya akabonero kaayo. Bwe tunaamanya akabonero kaayo kijja tuyamba okwerinda. Enkovu yaayo kijja tuyamba okwerinda. Ogusota ogwawa ensolo eno amaanyi kye kiki? Kubanga atugambye n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Ogusota gwe gwagiwa, gugiwa amaanyi, gugiwa entebe ey'obwakabaka, gugiwa n'obuyinza bungi. Katugende mu Kubikkuliro essula ya 12 olunyiri lwa 9. Agamba nti n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa wamu nagwo. Omusota guno Kubikkuliro essula ye12 etugamba nti omusota guno ye mulyolyomi, ye Setaani. Bw'oyongera okusoma essula eno ey'12 etulaga nti omusota guno ne gusemberera omukazi eyali olubuto eyali ayimiridde ku mwezi ng'ayambadde ebyeru ataddeko engule, nga ku ngule eyo kuliko emmunyeenye. Kakati omukazi oyo ng'alumwa okuzaala ne gumusemberera ogusota guno gulye omwana w'omukazi ono bw'anaaguzaala. Naye Bayibuli egamba omukazi n'addusibwa mu ddungu. Kakati ogusota guno omwana ono ayogerwako eyali agenda okuzaalibwa, ogusota ne gwagala okumulya si mulala ye Yesu Kristo. Kati awo tutandise okufuna clue. Ye Yesu Kristo. Yesu Kristo ono baani abaamuyigganya nga yakazaalibwa? Yali Kerode gavana w'e Roma. Yali Kerode gavana w'e Roma eyalagira amagye gagende e Bethlehem gatte buli mwana yenna ali wansi w'emyaka 3. Bayibuli egamba malayika yajja ekiro n'agamba Yusufu adduse mu mwana ne maama we bagende mu Misiri. Kakati Kerode ono yali tafuga ku bubwe, yali afugira Roma enkaafiiri. Olw'ekyo omusota guno mu Bayibuli wali mu Kubikkuliro 12:9 atugambye ye Setaani. Naye Setaani akozesa human agents okutuukiriza ebigendererwa bye. Kati yakozesa Roma enkaafiiri okutuusa ebigendererwa bye okubitwala mu maaso. Mu mbeera efaanana bw'etyo ng'akozesa eno okutta okutuukiriza ebibye, yagikozesa n'ebirala bingi okutuukiriza ebibye. Baali basirikale ba Roma enkaafiiri abaakomerera Yesu ku musaalaba.
baali basirikale ba Roma abaagabana ebyambalo bye, baali basirikale ba Roma be baateeka ku ntaana bagikuume nti Yesu tebamubbamu. Naye amawulire amalungi gali nti n'azuukira n'avaamu. Bayibuli egamba bo ne bagwa eri ng'abafudde. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo abasirikale bano aba Roma, Roma eno enkaafiiri ye yayigganya, era yali Roma enkaafiiri ye yayigganya ekkanisa eyasooka abakristaayo abaasooka. Roma enkaafiiri eno amagye gaayo gayigganya nnyo abakristaayo abaasooka. Mu mbeera efaanana bw'etyo atugambye mu kubikkulira olunyiriri kubikkulira essula ye-13 olunyiriri lwe twasomye, yatugambye olwokusatu, yatugambye ti ensolo eno gye yalaba Yokaana, ensolo eno gye yalaba ng'efaanana ng'engo, ng'erina ng'ebigere byayo ng'ebyeddubu, ng'akamwa kaayo kalinga akamwa k'empologoma. Yagambye nti ensolo eno eyali efaanana bw'etyo ye yawa amaanyi ensolo eyogerwako. Zirimu ensolo bbiri mu kitabo kya kubikkulira essula ye-13. Zirimu ensolo za mirundi ebiri. Mulimu ogusota, ensolo gye gwawa amaanyi eyava mu nnyanja, erina omutwe n'akamwa ng'ak'eddubu ng'ak'engo, n'ebigere eby'eddubu n'akamwa ng'ak'empologoma, n'omubiri ng'ogw'engo. Kati ensolo eno eyagiwa amaanyi, atugambye eyagiwa amaanyi gwali gusota, naye mu kiseera ekyo gusota ogwaliwo Setaani gwe yali akozesa yali Roma enkaafiiri eyabonyaabonya Yesu, abaayagala okumutta nga muto. Naye kaakati mu kiseera kino be bawa ensolo eno evudde mu mazzi amaanyi, be bagiwa amaanyi gaayo, be bagiwa n'entebe ey'obwakabaka, be bagiwa n'obuyinza. Byali bitya? Bwe tusoma mu byafaayo muganda wange ne mwannyinaze, Constantine bwe yali ava e Vatican ng'agende Constantinople ekyali mu Greek kati ewayitibwa Istanbul. Constantine oyo entebe ey'obwakabaka e Vatican yali tasobola gireka nkalu. Kati kye yakola kye kiruwa, yaddira Bishop w'e Roma n'amukwasa obuyinza n'amuleka mu ntebe eyo. Olwekyo bw'amuleka mu ntebe eyo, Bishop w'e Roma n'agatta obufuzi obw'ebyeddiini n'agatta n'obufuzi obw'ebyensi, political ne religio. Mu mbeera efaanana bw'etyo ono n'aba nga wanjawulo ku bafuzi abalala bonna. N'akola naye olunyiriri luli lutulaze ensolo eno efaanana n'ensolo ziri eza Danyeri 7. Ensolo ezo Danyeri 7:25 malayika bw'aba amunnyonnyola ekirooto ekyo amugamba nti ensolo ze walabye bakabaka. Bwe baba bakabaka ekitegeeza ensolo zino mufuzi. Ensolo ziri eza Danyeri 7 bafuzi, n'ensolo eno eva mu nnyanja naye mufuzi. Naye ng'omufuzi ono wanjawulo, agatta ebyeddiini n'agatta n'ebyensi, eby'obufuzi ebyensi. Mu mbeera efaanana bw'etyo bwe tuddayo mu byafaayo mu kitabo ekiyitibwa Labianca, professor wa history mu University y'e Roma, kye yawandiika agamba ebigambo bino nti eri obuwanguzi bw'Abakayisaali, Bakayisaali be baani? Be baali bakabaka abaafuganga, kyali kitiibwa ekyaweebwanga bakabaka abaafuganga Roman Empire. Kati atugamba nti eri obuwanguzi bw'Abakayisaali wajja abapontifeesi mu Roma. Constantine bwe yaleka Roma ekitebe kye yakiwa omupontifeesi. Ti Constantine bw'aba ava e Roma ekitebe kye yakiwa mu pontifeesi. Mu luzungu yakiwa a pontiff, yakikwasa pontiff. Yali tasobola gireka ntebe nga nkalu. Kati vacuum eyo gye yali aleseewo, ono Bishop ow'e Roma ye yajjuza vacuum eyo. Muganda wange ne mwannyinaze njagala okukutegeeza, si ye yekka Labianca, professor mu history ayogera ku bigambo ebyo. Waliwo omulala gwe bayita Stanley mu kitabo Stanley's History page 40.
Musajja ono yakola okunoonyereza mukugu mu by'okunoonyereza mu byafaayo. Awandiika ebigambo bino n'agamba bw'ati: bapaapa beddiza ekitebe, beddiza ebifo ebikalu eby'abassenkulu b'ettwale lya Roma, nga basikira ekitiibwa kyabwe n'obukulu okuva mu bukaafiiri. Constantine yaleka byonna eri bishopu w'e Roma. Obwa paapa muzimu ogw'omugenzi ttwale lya Roma ogutuuzibwa n'engule ku masiro ge. The papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon its grave. Muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo ebyo bye bigambo ebiri mu byafaayo, mu bitabo by'ebyafaayo. Ojja kweyongera naawe okunoonyereza, ojja kizuula nti history alaga nti kino bwe kityo bwe kyali. Muganda wange ne mwannyinaze, ensolo si muntu, naye ensolo bwe buyinza obw'eddiini, bwe bufuzi obw'eddiini, enkola ey'eddiini yonna ekyusa amazima agali mu kigambo kya Katonda n'eteekawo obulombolombo bw'abantu. The beast is not a person. It is, however, a political system, a papacy system that replaces the truth of God in place of God, in place of that puts tradition in place of the truth of God. Muganda wange ne mwannyinaze, ensolo eno eyogerwako, it is a political system, a papacy system. Obwa paapa si muntu yayogerwako, naye enkola eno kati abagigwamu bonna ne bayingiramu sitaani bakozesa. Sitaani abakozesa naye nga bali mu kifaananyi eky'obukristaayo, bambadde eddiba ery'endiga. Okuva edda nedda, okuva ku jjajjaffe Adamu lwe yakubwa ekigo mu lusuku Adeni, okuva ku olwo sitaani azze akozesa abantu by'ayagala. Mu mbeera efaanana bw'etyo, enkola eno atugambye it grows out of Rome to fill the vacuum left by the Caesars. Eva mu Baroma, eva mu Roma enkaafiiri, okujjuza eddibu eryali lirekeddwawo Bakayisaali. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, Yokaana bw'aba agiraba, bwe yeetegereza ensolo eno, mu Kubikkulirwa 13 olunyiri olwokusatu mulimu amakulu amalala ge njagala tujjeyo, katuddemu tulusome. Nendaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Ensolo eno yafumitibwako okufa, naye ekiwundu kyayo eky'okufa ne kiwona. Yafumitibwa ddi okufa? Mu mwaka 1798 Genobathia ng'asindikibwa Napoleon Bonaparte eyali Omufalansa. Genobathia yalumba e Roma mu Italy, n'akuba abasirikale ba paapa. Bw'amala obbakuba b'obwa paapa, bw'amala obbakuba n'awamba paapa eyaliko by then yali Papa Pio. Kati bw'amuwamba 1798 n'amutwala e Bufalansa mu France. Bw'amutuusa mu France n'afiira eyo oluvannyuma lw'omwaka gumu 1799 n'afiira mu kkomera. Naye bwe yali amutwala yayogera ebigambo bino: there will be no more papacy from now on. Tewagenda kuddamu kubeerawo bufuzi bwa paapa okuva leero. Naye olunyiriri ekyo kye kiwundu ekyagifumitibwa. Naye olunyiriri lugambye nti yalaba ng'omutwe ogumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona. 1926 mu ndagaano eyakolebwa Mussolini, endagaano eyakolebwa Mussolini 1926 yazaawo enkola eno ey'obwa paapa. Era the Mussolini Pact eno bwezaawo gye yakola ne Gaspari, bwezaawo obwa paapa. Omuwandiisi w'amawulire omu yawandiika ebigambo n'agamba nti olunaku lwa leero ekiwundu kiwonye.
Katonda alina engeri gy'akozesa abantu okutunasulira ku biri mu bunnabbi tusobole okutegeera. Today the wound has healed. 1926 lwe yabiwandiika. Kati kyekiwundu kino ekyogerwako mu bunnabbi ng'agamba nti ekiwundu kyayo ne kiwona. Agenda maaso n'agamba nti ensi zonna ne zeewuunya ne beewuunya. Katutemu tulusome. N'endaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona. N'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Wulira, ensi zonna zigoberera ensolo nga zeewuunya. N'agamba ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo. Ndowooza okiraba gye tulaga. There we go. Ne basinza kusinza. Basinza ogusota. Ensonga lwaki basinza ogusota n'ensolo? Basinza ogusota kubanga gwe gwawa ensolo eno amaanyi n'obuyinza bwayo. Basinza ogusota. Basinza omukulembeze ali waggulu mu sisitimu eno. Ne basinza n'ensolo, ne basinza n'enkola eno ey'ensolo eno eyamaamira. Naye jjukira ku Bikkulirwa 14 olunyiriri olw'omusanvu atugamba musinze Katonda, mutye Katonda, mumusinze, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'okusala omusango gwe kituuse. So nga ate ku Bikkulirwa essuula ye14 olunyiriri olw'omwenda atuwa okulabula. Agamba atya ti omuntu yenna bw'anaasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo oba n'afuna enkovu mu kyenyi oba ku mukono gwe ogwa ddyo, naye alinywa ku busungu bwa Katonda obutabuddwa mu kikompe ky'obusungu bwa Katonda obutatabuddwamu mazzi gonna, era alibonyaabonyezebwa mu muliro. Muganda wange ne mwannyinaze ate ku Bikkulirwa 14:12 n'atugamba awo we wali okugumiikiriza kw'abatuukirivu abalina okukkiriza kwa Yesu. Kati tulina ekibinja ekisinza obuyinza buno, ekisinza enkola eno, ekisinza the purpose system. Ekibinja ekyo Katonda agamba ajja kibuubuukira, obusungu bwe bujja kibuubuukira, ajja bawa banywe ku kikompe ky'obusungu bwe by'ebibonyoobonyo 7 bwe nakugambye tujja biyigako teweeraliikirira. Muganda wange ne mwannyinaze, naye ate waliwo n'ekibinja ekyokubiri ekyaba abakwata amateeka ga Katonda era abalina okukkiriza kwa Yesu. Ndowooza kaakati olabye okusinza okw'ekicupuli, the counterfeit worship. Bafaanana nga abasinza Katonda mu butamanya, bambi basinza kirala, basinza Setaani ng'akozesa abantu, ng'akozesa enkola eno. Era mu nkola eno ey'okusinza Setaani ateekawo enkola eyo, sisitimu eno, the purpose system, eteekawo olunaku olwayo olutongole olucounteractinga sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu eya Saturday, olunaku olwayo olutongole olubuzaabuzizza abalala. Ensi Bayibuli yagambye ku Bikkulirwa 13 olunyiriri olwokusatu ti n'ensi zonna ne basinza ensolo. Kyova olaba ng'abantu batera n'okubuuza ti naye mmwe nga muli batono. It is not about numbers, it is about quality. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, awo tulina okwegendereza ennyo. Tulina okwegendereza ani asinzibwa. Ekigambo kino bwe njogera ebigambo bino sirumba ddiini, njogera ku system. In fact, n'ekigambo Catholic kitegeeza including many different things. Kyekitegeeza ebintu many different things nga biri wamu, oba forming a universal church. Ekigambo Catholic kyekitegeeza. Olwekyo enkola eno ku Bikkulirwa 13 agamba amaanyi, obuyinza, obufuzi obunaasituka mu Roma, naye nga bugenda kuteekawo a universal counterfeit worship, nga bugenda kuteekawo okusinza okutali kutuufu okw'ensi yonna. Era ensi zonna ku Bikkulirwa 13 agambye ti ensi zonna ne zigoberera okusinza okwo. Okusinza kuno okutali kutuufu kulwanyisa okusinza okwa Katonda okutuufu.
Era kino kizze kibaawo okuyita mu mirembe. Muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo biri byenjogedde ojja bisanga mu Merriam-Webster Dictionary ebinnyonnyola ekigambo Catholic kye kitegeeza. Tugende mu maaso. Ensolo eno eyakubikkulirwa essula 13 n'essula 14 buyinza bwa ddiini. Eddiini eyagwa eyogerwako nga eva Roma n'ebuna ensi yonna. It is not a person. Ensolo si muntu, naye obuyinza businziira e Roma ne bubuna ensi yonna. A papacy system. Papacy political religious system. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, bino tebyatandikira wano. Kubikkulirwa essula 12 etuzaayo n'etulaga olutalo luno olw'okusinza gye lutandikira. Terutandika kati, terutandikira ku nsi, lwatandikira mu ggulu. Kubikkulirwa 12 atugamba ne waba olutalo mu ggulu, Setaani ogusota nga gulwana ne bamalayika baagwo, nga gulwana ne Mikayiri, ne gutayinza mu ggulu, ne gutayinza era ne gutafunayo kifo. Ogusota ne gusuulibwa ku nsi, ogusota ogwedda omulyolyomi era Setaani ne gusuulibwa ku nsi. Bayibuli egamba musanyuke mmwe eggulu. Kubikkulirwa nkyali mu ssula ya 12. Musanyuke mmwe eggulu n'abatuulamu, naye zisanze ensi n'abagituulamu, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'amanyi alina akaseera katono nnyo. Muganda wange ne mwannyinaze, olutalo luno olw'okulwanira obuyinza wakati w'ekitonde n'omutonzi lwatandikira mu ggulu. Olutalo luno lwatandikira mu kifo awali obutukuvu. Lucifer, ekitonde ekyatondebwa nga kituukiridde, ekyatondebwa nga tekirina musango, ekyatondebwa nga tekirinaamu kibi, bwe kyajeemera omutonzi waakyo ne kyagala okusinzibwa, ne kyagala n'omutonzi waakyo akivunnamire akisinze, ne kyagala okuwamba obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu, ne kisalibwa omusango. Mulamuzi n'akuba emmeeza, ne kisalibwa omusango, ne kisuulibwa ku nsi. Muganda wange ne mwannyinaze, yali malayika ono eyasooka okuleeta okusinza okutali kutuufu. Malayika ono eyatondebwa ne Katonda ow'okwagala. Katonda owaffe ow'okwagala gwe tusinza tawaliriza muntu. Ebigambo bye bya mukwano, bya kwagala, bya kusaasira, ng'ayita bonna bajje gy'ali, ng'ayita bonna ng'abalabula essaawa ekiseera ekyokusaliramu omusango nti kituuse, ng'alindirira bonna bajje gy'ali beenenye beekube mu kifuba, ne bw'aba oli yayonoona ng'ayagala amusaasire. Naye Lucifer eyajeemera mukama we mu ggulu bw'ajja ku nsi kuno era nawo n'aleetawo obujeemu. Kubikkulirwa 14:7 agamba nti ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti mutye Katonda mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensozi ez'amazzi. Mukama Katonda waffe atuyita kusinza ye yekka. Malayika ono ayogera eddoboozi eryokubiri, malayika ow'okubiri ono ayogera okudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri. Ekigambo ky'okudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri, muganda wange ne mwannyinaze, kyogerwako mu Bayibuli emirundi 10 egisukka mu 105 okuviira ddala mu ndagaano enkadde. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli yonna ejjudde mawulire gano amalungi ag'emirembe n'emirembe. Buli nnabbi, for every prophecy in the Old Testament ezogera, there is for every 8 prophecies mulimu obunnabbi obwogera ku kujja kwa Yesu Kristo. Buli bunnabbi obumu obuli mu Bayibuli, buli nnabbi omu ayogera mu Bayibuli, mulimu ate bannabbi abalala 8 abalanga okujja kwa Yesu Kristo omulundi ogusooka. For every prophecy, one prophecy, there are 8 prophecies about the coming of Jesus Christ. Muganda wange ne mwannyinaze, embeera efaanana bw'etyo ky'ova olabanga ne mu ndagaano empya bannabbi bonna, abawandiisi bonna ab'endagaano empya, buli muwandiisi w'endagaano empya ayogera ku kudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Si mulundi gumu, si 2. Kitegeeza ki?
Tyogo gwe mulamwa. Lwaki Yesu Kristo akomawo omulundi ogwokubiri? Yajja omulundi ogusooka okufa. Lwaki yajja okufa? Kubanga Yokaana essula esooka atulaga bulungi nnyo olunyiriri olusooka nti ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba wali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Kigambo mpaawo kyakolebwa ye waataali. 14. Kigambo n'afuuka omuntu n'abeerako gye tuli. Ono ye yatonda byonna. Katonda gwe yatonza byonna. Abakolosaayi bw'atyo bw'atugamba. Katonda gwe yatonza byonna. Yamuwa obuyinza byonna. Byonna byabeerawo ku bubwe. Mpaawo kyabeerawo ye waataali. Naye bw'amala bitonda, omuntu bw'ayonoona gwe yatonda mu kifaananyi kye. Lubereberye essula 1:26 bw'atyo bw'atugamba. Gwe yatonda mu kifaananyi kye. Lubereberye essula 2:17 n'amuteeka mu nsi agirye, agibune, agijjuze, agimalewo. Bw'amala okwonoona omuntu oyo, Katonda kikyakola? Katonda enteekateeka gye yali akoze ey'okuwa omuntu eddembe, ajja ku nsi afuuka omuntu. Bafilipi 2:5 okutuuka ku 7 afuuka omuntu n'ayambala omubiri gw'omuntu n'ajja gye tuli. Kati ono ye mutonzi w'eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi na byonna ebirimu. Omutonzi w'eggulu n'ensi eno kiki kyanoonya? Kusinzibwa, kubanga obwo obuyinza abulina. Era asinzibwa atya? Managambye malayika asooka ebigambo byayogera akwotinga ebigambo ebiri mu tteeka erya Sabbiiti. Jjukiranga olunaku olw'omusanvu okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Ku lunaku olwo tokolerangako mirimu gyo ggwe, newankubadde ggwe, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, kubanga mu nnaku 6 akugambye nti kubanga mu nnaku 6 Katonda mwe yatondera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Kaakati ono ayagala kumusinza, kyava ayogera Ezekieri 2:12 ti era ne mbawa Sabbiiti zange kabeera akabonero balyoke bamanye ti nze Mukama Katonda waabwe abatukuza. Ono yatutukuza ng'okuyita mu kufa kwe. Lubereberye 14:9 kyava atugamba ti ne malayika omulala ow'okusatu n'agoberera n'eddoboozi ng'ayogera nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwamu ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. Buno obubaka bwetengeredde bwokka okuva eri Katonda ow'okwagala. Bubaka, it is an urgent warning. Kulabula kwa mangu, tewali kulinda eri abantu ba Katonda, eri abantu bonna, eri abantu bayagala, asobole okubayamba balaba amazima wakati mu bulimba. Balaba amazima. Yensonga lwaki awo okulabula kuno nti waliwo ajja okuleeta ensinza enfu. Naye bw'anaaleeta ensinza enfu temugisinza. Maze okubalabula kinaakikola nga bwe yakola mu lusuku Adeni n'alabula jjajjaffe Adamu ne Kaawa ti bw'onoolya ku muti ogwo tolinema kufa. Ne wanaatuwa okulabula naffe. Adamu yaweebwa ekigezo kye yali alina okumala okuyita alyoke afune obulamu obutaggwaawo obw'emirembe n'emirembe. Naffe Abakristaayo be yalokola tuli mu kigezo, oba tukiyita oba tetukiyita. Kati bwe tumala okukiyita olwo nno buno obubaka, this is the last message to humanity, last warning to humanity. Bwakulabula eri abantu era ng'ekinyusi kikwata ku kusinza. Olutalo olunene olwatandikira mu ggulu mu maaso ga Katonda kyeruva luyitibwa the mystery of iniquity. Ekyama eky'obujeemu omuntu kyatasobola kutegeera na kumanya. Engeri obujeemu gye butandikira, ekibi gye kitandikira mu maaso ga Katonda, mu malayika asemberera ddala Katonda gwe wandigambye gwe wandiyise nga bodyguard. Mugana wange ne mwannyinaze, ono Setaani abuzizza abantu bangi okuyita mu mirembe ng'abakulembera okujeemera Katonda, okuyita mu ndagaano enkadde yonna n'endagaano empya. Ekinyuso ekikulu kiri kimu muganda wange ne mwannyinaze, si kirala. Ekinyuso ekikulu kuli kusinza, kuli buli buwulize eri Katonda, ate era kuli kwagala kwa Katonda eri ensi. Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okukugamba ebigambo bino.
Tibwoba oyagala okutegeera obuyinza buno, papase system eno, enkola eno, obubonero bwe buno. Akasooka yava Roma, Roma eno gye yava eteekawo enkola eyaayo ey'okusinza mu nsi yonna. Ekigambo ekyo akabonero akokusatu, evvoola Katonda. Yava Roma, out of the vacuum, eddibu eryali liteekeddwawo Bakayisaali. Obufuzi buno bwe bwalijjuza, bwe bumala oddijjuza ne busaasaanya enkola ensinza yaabwo enjawufu etali ya bwa Katonda, ne bugisaasaanya mu nsi yonna. Bayibuli egamba nti omusota ne guyimirira ku musenyu, ku Bikulirwa essula y'e13 olunyiriri olusooka n'olwokubiri, ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja, ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvvoozi. Evvoola kyekiri ekyokusatu kye nkugambye, evvoola. Evvoola, okuvvoola kuno kyeki? Okusinziira ku Bayibuli, okuvvoola kyeki? Yokaana 10 olunyiriri olwa 33 atugamba atya Yesu Kristo alina ebigambo bye yayogera, bw'amala okubyogera Abayudaaya, Bayibuli egamba Abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi tetukukuba mayinja, naye olw'okuvvoola era kubanga gw'oli muntu ne weefuula Katonda. When a man assumes the position of God, aba avvodde. Kakati papase enkola eno, the papase system, bwe yeeyita Katonda kuba kuvvoola, it assumes God's position. Olwekyo okwo kuvvoola. Ennyinnyonnyola y'okuvvoola namba 2 mu Bayibuli, mu Luka essula ey'okutaano olunyiriri olwa 21 agamba bw'ati. Luka essula 5 olunyiriri lwa 21 agamba abawandiisi n'Abafalisaayo ne batanula okuwakana nga bagamba nti ani ono ayogera eby'okuvvoola? Ani ayinza okuggyako ebibi wabula Katonda yekka? Kati omuntu bw'atwala ekifo n'agamba nti asonyiwa ebibi, kiba kitegeeza avvodde. When a man assumes himself to be God, olwo aba avvodde. When a man takes the position of forgiving sins, era aba avvodde. Eno, the Roman Catholic Church, Eklezia ey'e Roma, ekkanisa ey'e Roma, bagamba beeyita Katonda, era bagamba nti basobola okusonyiwa ebibi. Kankusomere statement, saagala kwogera bigambo biva mu bbanga. Agamba bw'ati omuwandiisi ono, noonya wonna w'oyagala mu ggulu ne ku nsi, ojja kusanga ekitonde kimu ekisobola okusonyiwa ebibi, ekisobola okusonyiwa omwonoonyi, asobola okumukutula mu njegere za Geyeena. Ekitonde ekyo ekitali kya bulijjo ye kabona Omukatuliki. Agenda mu maaso n'agamba tinoonya w'oyagala mu ggulu ne ku nsi, ekitonde kino kyokka kye kisobola okukola ekyo, tewali kirala, tewali mulala yenna okuggyako ekyo. Agenda maaso n'agamba ti ani asobola okusonyiwa ebibi okuggyako Katonda? Mu kyekibuuzo Abafalisaayo kye babuuza, Abafalisaayo kye baabuuza, ani ayinza okusonyiwa ebibi? Kyekibuuzo Abafalisaayo b'ekiseera kino kye babuuza. Agenda maaso n'agamba nti nange ne mbaddamu, naye nga tetunnatuukayo, katusooke tusome Timoseewo ekisooka 2:5. Agamba atya ti kubanga waliwo Katonda omu, era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu. Muganda wange ne mwannyinaze amawulire amalungi ge gano, weewaawo twayonoona, ffenna tuli boonoonyi, gwe nange. Baruumi bw'atyo bw'atugamba essula ey'okusatu, twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Buli muntu yenna yayonoona, mwonoonyi. Buli azaalibwa omukazi mwonoonyi. Kitegeeza ne baana basaseredooti, bakabona, babishopu, balevulandi, baani bonna, bapaapa, boonoonyi. Naye omuntu yenna asobola okutabaganya omuntu ne Katonda ali omu. Bayibuli bw'egamba omuntu oyo si mulala
ye Yesu Kristo eyafa n'azuukira. Omuntu yenna ayogera ati aba akoze kibi. Katuddeyo ku kibuuzo kiri omusajja oli Michael Miller kyabuuza nti abafalisaayo b'ekiseera kino, nti era ekibuuzo kibuuzibwa mu kiseera kino, ti abafalisaayo b'ekiseera kino kye babuuza kino, nti kino kye babuuza ti ani ayinza okusonyiwa ebibi? Addamu n'agamba bw'ati, nange mbaddamu nti waliwo omuntu ku nsi asobola okusonyiwa ebibi, era omuntu oyo ye kabona w'Eklezia Katolika. Michael Muller, the Catholic priest, Baltimore, Cruiser Bruise, 1876. Ebigambo ebyo bw'atyo bw'agamba. Bwe tusoma Bayibuli, mu bbaluwa ya Yokaana esooka, essuula esooka olunyiriri olw'omwenda, agamba bw'ati, ti bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe, n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bayibuli etugambye bwe twatula ebibi byaffe wa mazima, asobola okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Mwesigwa, ekyo kisuubizo muganda wange ne mwannyinaze yasuubiza, era yasuubiza atuukiriza. Malaki 3 agamba nze siri mwana wa muntu ti nsuubiza ne situukiriza. Bw'asuubiza atuukiriza, tasobola kusuubiza n'atatuukiriza. Olw'ekyo wulira statement eno bwegamba eddako, katugisome. Ono yali Don Scotia mu katabo Times staff writer. Not forgiven directly from God, Pope says. Ye statement gye yayogera. Ti statement eno yafuluma wansi w'omutwe ogugamba nti tewali kusonyiibwa bibi kuva wa Katonda butereevu. Tewali asonyiibwa bibi kuva wa Katonda butereevu. Agamba ebigambo bino nga tetunaba byogera mugana wange ne mwannyinaze. Ebitambiro by'emmisa eby'oku nsi tebisobola kujjawo mulimu gwa Yesu Kristo ogw'okutangirira ebibi by'omuntu. Timoseewo 2:5 atugambye ti Yesu Kristo yekka ye muntu yekka asobola okutangirira ebibi byaffe mu maaso ga Katonda. Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba, emikolo egyakolebwanga ku yeekaalu ey'oku nsi, bakabona gye baakolanga egy'okutangirira, omukolo gwe baakolanga, embaga gye baakolanga omulundi gumu mu mwaka, ku lunaku lwa Yom Kippur, yavaawo. Kasita Yesu yafa ku musaalaba, Yesu Kristo obuyinza n'abweddiza, kati yatutangirira mu yeekaalu ey'omuggulu mu maaso ga Katonda. Wulira ebigambo bino. Paapa wa kitiibwa nnyo era muggumivu nnyo, tasobola kuba muntu buntu wabula Katonda, ate era omumyuka we. N'olwekyo Paapa atikkiddwa engule 3 nga kabaka w'eggulu. Ekyo nnyimiridde waawo. Kitegeeza bw'aba kabaka w'eggulu, in other words, ndi analytical. Buli kagambo konna nketegereza bwe kawandiikibwa. Bw'ogamba nti nga kabaka w'eggulu, kitegeeza ono yafuga ne Katonda, yafuga ne Yesu Kristo, yafuga bamalayika bonna, yafuga ebitonde byonna ebiri mu ggulu. Bwe nsoma mu kitabo kya Isaaya essula ey'e14 ne mu kitabo kya Ezekieri essula eya 28 agamba nti ng'ogudde gwe munyenye ey'enkya eyamegganga amawanga. Wayogera mu mutima gwo, Isaaya 14, wayogera mu mutima gwo ti ndirinnya waggulu okusinga oyo ali waggulu ennyo. N'oyogera mu mutima gwo ti ndiyimusa entebe yange okusinga musonyiweko, ti ndiyimusa entebe yange okusinga entebe y'oyo ali waggulu ennyo. Era ndituula awagulumivu ku lusozi lwa wagulumivu waggulu w'oyo ali waggulu ennyo. Kaakati ono bw'agamba nti alina engule 3 nga kabaka w'eggulu, kitegeeza atuukiriza ebigambo biri Sitaani bye yali ayagala mu Isaaya 14 okukola ne bimulema mu ggulu. That is blasphemy. Obwo buvvoozi katuddemu. Ti n'olwekyo atikkiddwa engule 3 nga kabaka w'eggulu era ow'ensi, so nga ate era ow'ebifo eby'obuziba. Paapa agamba nti Paapa alinga Katonda ku nsi
kabaka w'abakabaka. Ekitiibwa ekya kabaka w'abakabaka kiweebwa Yesu Kristo. This means ono yakitwala agenda maaso n'agamba nti Katonda yamukwasa obuyinza obw'obwakabaka obw'eggulu. Bigambo ebyo ojja bisanga mu Lucia Ferraris Papa Article 2 in his Prompta Bibliotheca Volume 6 Venice, Italy, Gaspar Stotti 1772 page 26 okutuusa ku page 29. Ono ye Papa Leo ow'e-13 yayogera ebigambo bino. Ti kuno ku nsi ffe bapapa tutwala ekifo kya Katonda nannyini buyinza. Basessalonike ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiri olwokusatu n'olwokuna agamba ti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana ow'okuzikiriza, aziyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Bino Katonda tebyamuzinduukiriza buzinduukiriza. Mu Bayibuli mu ebiri nti ono ajja kutuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga nti ye Katonda ye nannyini buyinza. Olw'ekyo eno ensolo eyogerwako nkola ebunye mu nsi yonna. It is a system around the world. Era erina ekitebe kyayo nga yakifuna kuva ku Roma enkaafiiri. Ekitegeeza ekitebe kyayo kiri mu Roma, kiri Vatikaani. Omukulembeze waayo muntu, wabula omuntu ono yeeyita Katonda. Era omukulembeze ono yeefuula okuba n'obuyinza obwa Katonda. Era abakulembeze be, abasaseredooti, abakabona be nabo bagamba nti basonyiwa ebibi. Katusome tumalirize n'olunyiriri luno muganda wange ne mwannyinaze oluli mu kitabo kyakubikkulirwa essula ey'e13 olunyiriri olw'okutaano agamba nti neeweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvvoozi, neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Akamwa akoogera obukulu n'obuvvoozi eweereddwa obuyinza okumala emyezi 42. Muganda wange ne mwannyinaze bino Bayibuli yabirabula. Oluusi tubyogera abantu ne balowooza nti tusaaga busaazi, tujerega, tuvuma. Naye mu kiseera kino eky'enkomerero twayiga mu kyokuyiga kiri ekisooka nti abantu bajja kuttanga n'okutta nga balowooza batta ku lwa Katonda. Era ne tulaba nti kyaliwo. Twayiga bassebo ne bannyabo mu kyokuyiga ekyasooka ekyo ekikwata ku kabonero ka Katonda. Akabonero ka Katonda n'akabonero n'enkovu y'ensolo part 1. Twalaba nti nno ekiseera kituuse abantu we bagenda okukyayira amazima gonna, bayigganye buli muntu yenna ayogera amazima, bateekewo n'amateeka agaziyiza okwogera amazima. Nga bwe kyali mu biseera eby'ekizikiza ebiyitibwa mu byafaayo medieval ages, ekiseera ekyo era ebikubonyaabonya okwo kukomawo nga Yesu Kristo anaatera okudda, kyekiseera kyaffe kye tulimu. Obubonero bulaga nti enteekateeka zonna zisindiikiriza ziddeeyo. Mu kyokuyiga kye twayiga ekikwata ku ddembe, ekiseera eky'eddembe mu Amerika nga bwe kiweddewo, twalaba nti n'Amerika eyatandikira ku musingi ogw'eddembe, demokrasiya, kati nayo tegenda eguvaako. Muganda wange ne mwannyinaze, ensi eno egenda kweyongera kuba mbi. Obunnabbi buno bwe tuyiga leka butuyambe. Kino kitundu kyakubiri, wakyaliyo ekitundu ekyokusatu, tetunnaba kumalayo. Ekitundu ekyokusatu ku kabonero ka Katonda n'enkovu y'ensolo tugenda okwongera okugenda mu buziba nga tumalirizayo ekitundu ekyo. Muganda wange ne mwannyinaze, naye kitusaanidde okweteekateeka. Omulabe Sitaani abuzaabuza, aleeta bino nga bwe tunalaba mu kitundu ekyokusatu, abuzeebuza abantu abajje ku mulamwa, abajje ku kituufu. Naye muganda wange ne mwannyinaze, kitugwanidde kusemberera Katonda waffe, kukkiriza mateeka ge,
kugondera amateeka ge, kuba bawulize eri amateeka ge n'ebiragiro bye. Olwo nno tubeere n'okukkiriza kuli okwa Yesu akutuwe okugumira embeera yonna, gwe tojja kusobola kweyisa mu mbeera nzibu. Ne bw'onoolwana oyagala ogiziyiza, ne bw'onookola otya, ebyo tojja kusobola bituukako. Olina kukola kimu, kwewaayo eri Katonda akukozese ye kyayagala. Mu kiseera ekyakazigizigi Yesu Kristo kye yeesangamu okuviira ddala mu lusuku e Getsemani, obuyinza yaleka Katonda yakole kyayagala. Era yasabanga nnyo, yeegayiriranga Katonda amunyweze. Bayibuli egamba mu kitabo kya Luka, Katonda n'amusindikira malayika amugumye. Yalina okuyita okunywa ekikompe, yali asaba ekikompe kireme mutuukako. Naawe oyinza okusaba ekikompe kireme kutuukako, kino eky'ebibonyo ekyokuyigganyizibwa. Naye amazima gali nti ng'Abakristaayo tulina kukinywa. Bwe tunaamala okukinywa tetusobola kiyitamu okujjako nga tulina okukkiriza kwa Yesu. Ku Bikkulirwa 14:12 awo we wali okugumiikiriza kw'abatuukirivu abalina okugumiikiriza kwa Yesu. Olina kubeera na kugumiikiriza kwa Yesu, olyo nno olyoka osobola okukiyitamu. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuyimusiza amaaso ge akuwa emikisa muganange ne mwannyinaze. Mukama akuyimusiza amaaso ge, akwasiza obwenyi bwe, akukwatirwa ekisa, akuwa emirembe. Mukama akuyimusiza ekisa kye, Yesu Kristo akuwa okukkiriza kwe osobole okuyita mu kiseera ekyokubonaabona. Mukama abeere naawe. Yesu Kristo atukuume ffenna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.